Katonda okwagala Mukama w'emirembe nero twadde omukisa Katonda ffe okubaako ebigambo bye tuyiga kyetuva tusaba Omwoyo Omutukuvu omuyigiriza omukulu anyweze ebigambo bino mu bwongo bwaffe ne mu mitima gyaffe byoke bireete essuubi eddamu gye tulindire n'essanyu okulabikako ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Ekiseera kino mukwano gwange Musumba ate katukulembere mutandikirawo. Tutuuse ku nkomerero ya lesson gye saamanya nti ejja kunnyumira nnyo bweti nga bwenyumye neesukka nawo. Tuyizeemu bingi ddala. Ekitabo ky'amateeka n'engeri gyekirimu bubaka obw'ekiseera kino kye tulimu. Weewaawo. Tuli ku kyakuyiga kya 12. Eky'11 kyali kiraga nti abawandiisi n'abayizi ne bannabbi abajja oluvannyuma basanga nnyo obwesige mu bye baasanga biwandiikiddwa ebiriwo naddala eby'omu kitabo eky'amateeka. Twalaba bawerako nga bakikwotinga na Danieli, Yeremiya, naye nga tebakikwotinga kukiwakanya, kukidibetinga, kukikola kinno olw'okunyweza ensonga n'okukituukanya n'embeera ze baalimu. Ng'ebyayogerwa mu kyo bituukira ddala bulungi ku mbeera ze baalimu. Olwaleero ate tugenda okulaba nga n'ab'endagaano empya ekyekimu. Nga n'ab'endagaano empya nga mutwalire ne Mukama waffe Yesu Kristo. Nga nabo bakikwotinga, bakijuliza butereevu. Kyawandiikibwa with authority. Naffe abamulembe guno naffe kyetuliko kaakati kyetujuliza. Nja kusaba omukadde Kyonoka atusomera akanjula mu lesoni y'Oluganda, akanjula ekitundu ky'akanjula ekisooka ekyo. Yagambye olunyiriro okujulira njira luleka. Yagambye nti endagaano empya ejjudde endagaano enkadde. Kwe kugamba abawandiisi b'endagaano empya abaalungamizibwa baanokolangayo ebigambo eby'abawandiisi b'enkadde nabo era baalungamizibwa. Yesu kennyini yagamba nti kyawandiikibwa mu Matayo 4 ekitegeeza nti kyawandiikibwa mu ndagaano enkadde, era n'agamba n'okugamba nti ebyawandiikibwa biteekeddwa okutuukirizibwa mu Mako 14:9. Ekitegeeza ebyawandiikibwa eby'endagaano enkadde. Era Yesu ne bwe yasisinkana abayigirizwa ababiri ku kkubo eridde Emaawo mu kifo ky'okukola ebyamagero abalage nti ye wuuyo, n'asookera ku Musa ne ku bannabbi bonna n'abategeeza mu byawandiikibwa ebyo byonna ebyamuwandiikwako ye. Newankubadde nga bajuliza ebitabo bingi ab'endagaano empya. Zabbuli, ekitabo Isaaya, n'ekitabo ky'abasinga n'ensonga tujja kugyogerako akatonotono. Tugenze mangu tusookere ku Mukama waffe Yesu Kristo tujja okusookerako ng'agamba nti it is written. Tugenda kumusomako mu Matayo essuula 4 olunyiriro olutuusa ku lwokuna. Olunyiriro olw'okujjukira lwagambye kyawandiikibwa nti omuntu tabanga mulamu na mmere yokka wabula na buli kigambo ekiva mu kamwa ka Katonda. Mu Matayo essuula ey'okuna okuva ku lunyiriro olusooka agambye nti awo Omwoyo Omutukuvu n'atwala Yesu mu ddungu okukemebwa Setaani. Yesu n'amala ennaku 40 nga talya misana n'ekiro. Bwe zaggwako enjala n'emuluma. Omukemi n'ajja n'amugamba nti oba oli mwana wa Katonda gamba amayinja gano gafuuke emmere. Yesu n'addamu nti kyawandiikibwa nti omuntu tabanga mulamu na mmere yokka wabula na buli kigambo kya Katonda kyayogera. Awo Setaani n'atwala Yesu. Tumaleka akamwako. Yesu amaze okubatizibwa.
biki ebyaliwo bwe yamala okubatizibwa? Eggulu lyabikkuka, eddoboozi ne lifubutuka, ejjuba ne lijja ku ye. Temukabuuka ku sipiidi. Eggulu lyabikkuka, lyakabikkukira bameka? Tetulina bye twali tutegeka. Eddoboozi ne ligamba ki? Ne ligamba nti oyo ye mwana wange gwe njagala. Bameka abaakabatizibwa ne libikkuka ne ligamba nti ono ye mwana wange? Wali. Kiki ekirala ekyaliwo? Eddoboozi liga nti ono ye mwana wange gwe nsanyukira. Ekirala ekyaliwo kiki? Ejjuba ne lika. N'omwoyo omutukuvu n'akola ki? Bameka? Sitaani yaliwo? Yaliwo ng'abiraba. Teyabiraba? Yabiraba bulungi nnyo. Ne bikakasa ki kwona ava okubatizibwa? Nti mwana wa Katonda. Mwana wa Katonda. Ne byongera okumukakasa kubanga yali amumanyi, yamulaba ku Samuweya. Yamulabako wa? Mu ggulu. Ate era ye yamutonda. Ne byongera okumukakasa nti bwana kuba yali wano. Mugamba nti namugamba atya? Namugamba nti oba oli mwana wa Katonda, fuula amayinja gano emmere. Ekikeme ekyo nga kizze eri Yesu. Yesu yalina options nga mmeka okukyanukula. Twagala okulaba yalina engeri nga mmeka ez'enjawulo ze yali asobola okuddamu. Dennis Mpaayemu. Sooka yali yakuwakana ajiwingi, kuwakana ne Sitaani. Ombuuza otya nti ndi mwana wa Katonda? Tokimanyi? Tewabaddewo nga bambatiza. Mu ggulu bwe nakukuba tewandaba. Sinze nakutonda. Argument. Teyakikola. Option kyendala gye yandisobodde okukozesa. Kugafuula amulage w'amaanyi. Bwasobolera okugafuula kubanga n'ogatonda ya Katonda. Nti oba teweekakasa bulungi. Kankulage kye nninawo. N'agakola. Ekyokusatu eri ekyokusatu. Kiki? Katonda ono yalina amaanyi. Yali waddembe okugjawo bojja Sitaani n'amusangulawo. N'akamansule. Fighting. Waliwo wandibaddewo. Teyandisobodde. Yandibadde akoze ensobi. Kaali tekavudde mba weeyotera. Kaali kavuddewo. Kamwe panka. Ani yandimubuuzizza senga yakakubamu oluyiyo bana. Tewali n'omu. Yali munenyezza. Zezo options zemumpadde nga nnya. Yandisobodde okukaayana naye. Yandisobodde okudibetinga. Yandisobodde okukola kyamusabye. Oba okumugjawo. Ebyo byonna byali mu pawa ye tuddu. Naye talinaako n'ekimu kye yakola. Instead yakola ki? Yajjayo yajjayo kyawandiikibwa directly. Ekibuuzo ne kijja why? Lwaki? Number one, ekyandiikibwa kyakola. Kyakola. Tumanyira ku kinti kyakola. Ekyo Setaani yakivaako. Issue n'agivaako. Case closed. Your Honor, I rest my case. Awo mpangudde. Kyawandiikibwa kirina power. Lwaki yakwotinga kyawandiikibwa? Lwaki teyakola any one of those three bye yasobola okukola ate ng'alina n'amaanyi n'obusobozi obubikola? Eri ensonga endala nga bbiri naye nga tetunaba kuzi omukulabye waneka omukono Dennis. Lwaki yakootinga kyawandiikibwa? Ensonga esooka kulaga nti ekyawandiikibwa kirina amaanyi, buyinza. Kikola. Tulina ekyawandiikibwa ekikakasa ensonga eyo.
mu Bebulaniya essula 4 lutusomere mukadde. Bebulaniya 4:12. Ekigambo kya Katonda kiramu era kikola. Ako Era kyogi okusinga ekitala ekirina obwogi ku njuyi zaakyo zombi. Kiyingirira ddala munda ne kituuka n'okwawula omutima n'omwoyo, ennyingo n'obusomyo, era kyekenneenya ebirowoozo n'okufumiitiriza eby'omu mutima. ekyo kye tutamanyi. Akagambo akasookedderera akagambye nti ekigambo kya Katonda kiramu era kikola. Waliwo ayinza okumpa obukakafu obulaga nti ddala kiramu. Ekigambo kya Katonda kiramu bwe tugenda mu Lubereberye. N'agamba nti wakole ki? Nti wabeewo ensi Ne wakola ki? n'ebeerawo, wabeerewo enjuba n'ebaawo n'obulamu bwennyini. Ekigambo kya Katonda Kiramu. Kikozi, kiwangula empaka, kiwangula entalo, kigoba omulabe. Kaakati eriyo n'ensonga endala. Lwaki yaddamu nakyawandiikibwa? Ensonga endala nti kyo kyekimukakasa agenda okuddamu nga yakiddamu dda kubanga ye yennyini yakiwandiisa. Kigambo ki? Setaani akimanyi. Ne Setaani yennyini akimanyi. nsoma n'ensonga endala nti nze Ssebadduka atalina maanyi gasobola kufuula mayinja mugaati. Nti bwe ntuuka mu kukemebwa nga kuno kwe yatuukamu nange nga njuliza kyawandiikibwa nga naye bwe yakola ki bwe yakijuliza. Ekikola mu bugenderevu ku lwa Ssebadduka. Ate awo nakyo Mwebale nnyo. Akasonga ako njagala tukongeremu katono. Amugambye kukola mayinja, kufuula mayinja mmere kibi. Njala temuluma. Yakamala ennaku ana nga takola ki? Tali. Akisobola. butereevu. Tamugambye kukola kifi kya mbizzi. Namugambye mugaati. Tamugambye giraasi ya mwenge. Setaani nno nabyo tabikozesa. Amugambye kiki? Amugambye mugaati. Where is the problem with this temptation? Singa Yesu aba akikoze kyebamugambye okukola. Setaani kiki kyali agenda okufunamu? Ye yali amaze okufunamu nti yali agugondedde. Setaani sorry. Setaani aba afunye obuwanguzi olw'ensonga nti otambulidde ku ndowooza ye obanga oli mwana wa Katonda. Tewekakasa mu biri ebirala, kakasiza ku kino. Wegamba omuntu singa aleta debate n'agiteekawo n'ogwa mu setup ye gwoba muwangule. Kabisa. Otyo. Nsoma n'ekirala nti Katonda abakufuula mayinja ago mugaati. Nange ndi mu kikemu kyekimu nze sirina maanyi gasobola kufuula mugaati. Mayinja mugaati. Nze naalikoze ntya kati okuleeta ekyawandiikibwa ekyo nze kyenjuliza kuba naye kye yakola era yakikola ku lwa anti ye Katonda si ye. Anti mu bufunze Dennis alinga agamba nti kino ekya Yesu obutafuula mayinja mugaati kiyamba omwana w'omuntu. Setaani bw'ajja okumutomera kitegeerekeka. Tetusobola kukola Setaani byakola ki? Byatusabye naye olw'okubanga waliwo ekyawandiikibwa fo kye kitutaasa ku mbeera ezo. Tuwangulira ku buwanguzi obwo. Mu kubeera akafaananyi kakemboze ensiibyana njala ennuma naye amaanyi agasobola okukola ekyo ngalina. Setaani azze n'ekikemo kyekimu naŋŋamba nti oba oli musajja wa Katonda gakuli kolayo emigaati bameka kufa abandiyiseewo. Mu buntu ffenna tusobola
kubanga times twagala okukakasa omuntu ku ekyo kyaba aleese okakasa nti wagambye sirina mmotoka kanjijjeyo naye ngamba oba sirina mmotoka oba nnina nze mmotoka nnina kwe kuzijjayo migaati nenzijjayo ekyawandiikibwa naye mu buntu oluusi twagala nnyo okukakasa ebikemo birimu ebika bibiri eyo ebikemo sitaani byataleetera bantu ng'ekyo ajja kireetera Yesu yekka. Yes. Eriyo ekikemo kyataleetera Yesu ng'ekyo kyange ng'ekyo kyaffe naye nga byonna biri ku principal age. Ekikemo kyatayinza kyaleetera kakembo akimanyi nti ebitonde nga naye mwali sitaani mwali byagala nnyo okuba Katonda. Tebyagala limitation. Nolwekyo waleeta ekikemo akabuuzo akabeera kekwese wansi erikagana naye ddala osobola okuba Katonda lya tulabe oba osobola okuba Katonda. Bw'aba akireetedde Yesu Kristo ekya Yesu Kristo kifaanana kitya? Osobola okuba omuntu. Nakulabye nga bakubatiza naye nokisobola olabika weeteekawo bweteesa nawulirako ku lugambo mbwe ekyakujja mu ggulu n'ozaalibwa omukazi kufuuka kiki olyoka ononole kiki omuntu naye okimanyi nti nkumanyi gy'ova va mu ggulu olina amaanyi ag'eggulu gali wagalekawa tose nago kweri tose nago kale fuula ejjinja lino enjala yange bwekuluma osobola okubeera omuntu gwe pure 100% gwe ekikembe ekyo kyali kinene nnyo 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 eri Yesu. Kakati ekintu tukivaako olunyiriri lya kooti nga kyamateeka sura 8:3 olunyiriri mu kitabo ky'amateeka mwagala ndusome eyagambye nti yabatowaaza n'abaleka okulumwa enjala ate n'abagabula maanu mmwe ne bajjajjammwe gye mwali mutamanyi abayigirize nti omuntu taba mulamu na mmere yokka wabula aba mulamu na buli kigambo Mukama kyayogera. kibanyonyodde obulungi mu lesoni yaffe ndi sina kigambo bugambo ne buli ekifuluma mu kamwa ka Katonda eyabagamba nti mbatwala mu nsi ejjudde amata n'omubisi gw'enjuki mukikkiriza nembajjayo nembaleetera ku ekyo ntuuse wano mbalumisizaamu ku njala mukyakkiriza nti mbatwala eyabagamba kye nabagamba mukyakkiriza nti kyabatwala kyabakulembera okubatuusa mukkiriza nti wendi mu mata n'omubisi gw'enjuki mukkiriza nti nsobola awo kopo tosobola eri twalyanga obutungulu ne wujju n'ensujju kati wano tuli ku njala kyokulya kibuze ti yabayisa mu mbeera ezo okubalaga nti Katonda kyayogera oba yakyogera ddi buli kigambo ekiva mu ye kituukirira bwe bulamu. Ne Yesu Kristo agamba oli nti tujja kunzijja kumulamuwa oli yagambye nti ndi mwana wa Katonda tojja kukinzijja okukikayanya oba kukikakasa sijja kikakasa ku ggwe kubanga oli yakyogedde dda. Who are you? Somye nnyiriri oluddako wano ennyini mu kyamateeka mu Matayo. Awo Setaani n'atwala Yesu mu kibuga ekitukuvu n'amuteeka ku kitikkiro eky'essinzizo n'amugamba nti oba oli mwana wa Katonda weesuule wansi kuba kyawandiikibwa nti Katonda aliragira bamalayika be
bakuwanirire mu mikono gyabwe oleme okwekoona ekigere ku jjinja. Akyusizaamu lutalo lukyusi Siruno yakooti. Akyusizaamu kati biri ebyemmere yabikoze abitadde aleese eki kyawandiikibwa. kyawandiikibwa kiki ekimuleese ekyawandiikibwa Kasajja kalifanya. Aya, ekimuleese ekyawandiikibwa. Oli yakootingidde mu kyawandiikibwa. Kati nwana kejje. Kakati naye kakootingeyo. Omusajja ono ategeere nti ebyawandiikibwa byamwogerwako tegenda kwesittala. Kwegamba oba akola nga mumativu. Ani omulala gwe yaleetera ekyawandiikibwa n'amusuula? Maama Eva. Exactly. Sitaani amaze emyaka nga 6 asoma ebyawandiikibwa abimanyi bulungi. Wow. Abisinza abantu. Kituufu. Amanyi naye kiki ekyenjawulo kyakola Yesu kyatakola mu kukootinga ebyawandiikibwa? Kaawa yamuleetera ekyawandiikibwa. Namuga nti wozi yagamba atya? Yaleeta kigambo oli kyeyayogera. Wozi kiki kyakola Yesu kyatakola? Kiki kyakola kye tutasaanye kukola nga tukolesa ebyawandiikibwa? Kibamu obuzibu. Sitaani ye afokasinga ku kyamagero, tafokasinga ku Katonda obukulu bwe. Era emabega w'ekyawandiikibwa kyonna Setaani kyaleeta wabaayo ekigendererwa. Manipulation. Okugetaageta. Agetera mu byawandiikibwa. Era kino saba omusumba tekiri kigenze kirabika ne mu nsinzi ezimu ze tutambuliramu. Ng'ebyawandiikibwa bye bikootingibwa naye ng'emabega waliyo ebikola ki. Twayiga bulungi nnyo emabega eri gye twava nga tuyiga ku byawandiikibwa nti bw'obanga osoma ekyawandiikibwa kiki ekirala ky'oteekwanga okulowoozaako ennyo? Kigendererwa kyakyo ba context yakyo. Ekyawandiikibwa kino kyensoma bwe kyawandiikirwa makulu gaali ki? Kyali kigenderera kutegeeza ki? Naye okumala okufuna ensonga yo olutalo olwo Sitaani yazze n'ensonga ye. Ensonga ye yakukuba ono kigwo. Yes. Y'ensonga ye. Akati n'amala okufuna ensonga ye entereevu n'agenda avubayo ekyawandiikibwa n'akirongoosamu katono kinyweze kyayagala. Ekintu ekyo tukikola nnyo nga tubuulira enjiri naddala nga twanukula ebyawandiikibwa ebizibu. Ogenda n'oba nga gwe wakitegeera dda wakitegeera bw'oti olina gyakusimba ekibuuzo n'ogenda onoonyayo ekyawandiikibwa n'ogyokijjiramu bw'oti n'okinyola n'okimukuba. Sitaani bw'akola it twists out of context. Yesu n'amuddamu atya? Yesu n'amuddamu nti era kyawandiikibwa nti. Kyawandiikibwa ku ki? Kyawandiikibwa ku ki? Ku kyawandiikibwa. Ekyasirisa Sitaani ku kikeme ekyasooka kyawandiikibwa kyatalinako pulaani yonna ate yali takisuubira. Kaakati kiki ekiwangula ebyawandiikibwa ebinyolenyoole ebiri out of context? Era kyakola ki? Kyawandiikibwa. Wano katono lunyiriri ku lunyiriri wano katono ewali kaki katono. N'amuddamu atya? Tokemanga Mukama Katonda wo. Yesu n'amuddamu nti era kyawandiikibwa nti tokemanga Mukama Katonda wo. Nakyo yakijja ludda wa? Mukyamateeka. Kiri yakijja mu kyamateeka 83. Kino mu kyamateeka 616. Nga tokemanga Mukama Katonda wo. Sitaani n'addamu. N'ekyo n'akikola ki? N'akimira defeat. Ate engeri gy'ali mugezi.
engeri gyali mugezi aba yategedde dda we bakoonye. Sitaani oli kitonde, toli Katonda. Gwoyogera naye Katonda ye Katonda wo. Tomwepampalikangako. Asuulawo katono bwe kati kajjayo. Naye nga Sitaani ategeera byonna kamukubye dda. Kyeneewuunya ku ye nti tapowa. Talina ntondo. Era Katonda agamba ye Katonda wa wa bujja. Naye Setaani talina buki? Bujja. Genda kukidde ku kyo. Okuva ku lutalo ziba ntondo. Kasajja kampangudde. Setaani era n'atwala Yesu ku lusozi oluwanvu ennyo n'amulaga obwakabaka bonna obw'omu nsi n'ekitiibwa kyabwe. N'amugamba nti ebyo byonna nja kubikuwa singa ofukamira n'onsinza. Ze mu byanfuna. Amuze mu business. Amuze mu business. Awo Yesu nsome. Awo Yesu n'agamba Setaani nti vaawo Setaani, kyawandiikibwa nti osinzanga Mukama Katonda wo era gw'oweerezanga yekka. Ekyakulema okukola mu ggulu, ekyakuleetera ebizibu bino byonna by'olimu. Nze kyendiko wano. Oyagala kakati nange nkigwemu nkwegatteko. Naye bannange Setaani awo aba tajooze nnyo. Okuddira mukama we. N'amugamba afukamire. Mulamwa ki ogwali ddala mu kikemo kino? Kiki ekyali kireese Yesu? Kulokola olulyo lwa muntu. Yali agenda kululokola atya? Kuswazibwa, kufa ku musaalaba, kukomererwa nakweresa buli kimu. Setaani kiki kyamuofaringa? Amuwa byonna. Amuwa shota route. Kibi. Amuwa byonna. Kyojjiridde. Kyenkuwadde. Kati okyayagala ki? Kufukamira bufukamizi. Ate katono. Katono nnyo, kate tuli babiri fekka. Nabikuwa. Akasiru. Kasiru kanako kasajja kasiru. Wamusajja yakutonda. Naye nti yabitonda mbona abikuwa. Anti abirinako kati obuvunanyizibwa. Naze kubinunula. Bwe buzibe bw'amaaso naffe bwatuziba. Omuntu gwagamba gwe mwana gw'endiga ogwattibwa nga naye sitenda bakukola ki? Kubaawo. Edda mu bwesedde bw'emyaka Katonda bwe baali bakola pulaani tulitonda ensi ne tutonderako omuntu alina eddembe ly'okwesalirawo ekirowoozo we kyajjira mu lukiiko bw'alisalawo okutugaana. Olukiiko ne bagamba nti tumutonde tetumutonda. Tumutonde naye bw'alisalawo okutugaana tumutte. Ekibi kye tutayinza kukikkiriza kubeera mu universe. Yesu n'asalawo ki? Nja kumununula. Ngenda mufiirira. Okuva olw'ekisa Yesu n'atandika okubeera mu bulamu obw'eternity obw'okufa in his mind. Engeri gy'amanyi n'amanya okubonaabona kw'omusaalaba nga n'abantu tannabatonda. N'abatonda abatunuulira bw'ati amanyi kye bagenda omumukola. Kakati akasajja kamuwadde shortcut. Byangu. Tibize bikumenya emyaka n'emyaka. Tekikweta. Kitere wano. Kite. Ofa. Nire ebintu bino. Kite. Abantu babo bonna. Kubanga. Bread without sweat. Ne Setaani atulimba nnyo. Kakati Yesu n'agaana vaawo Setaani najja kufa era nja kufa. Bano be najjirira okuwonya enjala bwe baluma balima bulimi batuyenda butuyanyi ebisaanyi ne bibirya mbiyaga n'ebikuba. They sweat to get food. I would do the same. Amina. They are going to fight battles with you. Tokomye kunzi. Obatogoza. Nabo ojja kubatogoza, ajja kubasomera ebyawandiikibwa. Kankuwanguza ebyawandiikibwa. Nabo bwe banaabiyiga. Nabo bajja kuwangula.
nabo bajja kuwanguza byawandiikibwa through that power. Yensonga lwaki yazangamu it is written. Tasobola kukola shortcut. N'emirundi emeka Setaani gyatukutte nga atusuggestingidde shortcuts. Abagamba olinga tugamba olinga lwaki? Shortcut. Money without sweating. Enguzi. Shortcut. Kiri luno. Ettaka. Abalala gye bakasiza ne basavinga bagule gwigira bugizi bw'otu shortcut. Bible. Kakati ekibuuzo kigamba Yesu, bibuuzo bibiri tuve ku nsonga. Yesu ekisooka lwaki ebyokulwanyisa byonna yabijja mu kitabo kimu, kitabo ky'amateeka? Lwaki ebyokulwanyisa byonna yabijja mu kitabo kimu eky'amateeka? Kyamateeka sokodde mukala. Ekyamateeka kino enteekateeka y'obulokozi esinga kulagibwa mu kitabo kino ekyamateeka. Ekyokubiri, ekyamateeka kino Musa w'abawa amateeka tagawa buwi mu kyamateeka kati abawa n'ensonga lwaki gabaweereddwa, ebinaavaamu nga amateeka bagakutte n'ebinaavaamu nga tebakoze eki tebagakutte. Kati ekyamateeka kino kigazi kiraga enteekateeka y'obulokozi yonna nga bweri. Kibula Yesu Kristo kyakootinga kubanga enteekateeka y'obulokozi yali esonga ku ye. Pawulo kyajjamu ekitabo eky'Abaruumi kyonna kumpi n'eky'Abagalatiya, obadde oyongerako? Nze nyongerako kitono nti ekitabo kino ky'amateeka Musa agenda okyogera oba okukiwandiika ng'abantu bano batuuse kumpi bali ku ndeboyerebo ey'okununulibwa kwabwe ey'okutuuka mu nsi yaabwe enki ensuubize. Kakati ebigambo byonna by'abagamba byakutuula mu nsi gye Katonda gye yali abasuubize kulukuta amata n'omubisi gw'enjuki, batuule nga bagoberera ebiragiro byani bya Mukama Katonda waabwe. Era essuubi lyabwe lyonna lyali liggweera mu kitabo kino eky'amateeka nga batudde mu nsi yaabwe. Kakati Yesu olulyo lwagenda okunokola oba lwagenda okununula, alununula si lwakubeera mu nsi eno, naye alununula lutambula olugendo okutuuka mu nsi eri ensuubize. Kyava ebigambo byonna binokola mu kitabo kino ng'aboolekeza ensi ensuubize. Okwongerako mbadde nsaba nange ka mukadde nti nga omulokozi ng'azze okununula omuntu ali mu lutalo wakati we yasuula omuntu n'azze mu lutalo olwo ye mulokozi. Olw'okuba ffenna mu mateeka twalemererwa, asinziira mu mateeka omwo atulokole ffe tubeere abawanguzi mu mateeka okuyita mu ye. Kakati n'ekyatulemereza akinnyonnyola mu kitabo kino. Weewaawo omulimu gw'amateeka agunnyonnyola mu kitabo kino. Ekitabo kya lubereberye kikwata ku butonzi. Ekitabo kyakuva methodi ya bulokozi. Baleevi kino kye kitabo kyokka mu bitabo ebisooka ebitaano wagirayo etteeka n'alisunsula nanyonyola etteeka lino bw'olikwata kino kyekivaamu, bw'otolikwata kino kyekivaamu. Number 1, number 2 talikuwadde olikwate obeere. Lwaki? Wali toli yeta nakuwa mateeka n'akununula, yeta nakuwa mateeka n'akwetika ku biwawaatiro by'empungu, ate yakwetika toliko bw'oli. Teyabalonda kubanga mwali kino. Amateeka gano agabawa lwaki? Lwa nkolagana.
kwegamba ekitabo kino kikola commentary evaamu theology okutambuzibwa endagaano empya bapawulo bonna basanga theology owa law and grace yensonga lwaki ne mukama waffe Yesu Kristo ekikole naye Yesu Kristo yamanya ati ebiwandiikibwa bino eby'omumateeka bye bituufu okukuba wano kyekituufu okukuba wano kino kyekituufu wano ekyo enkikuba wano talama tadda yabimanya atya ebyawandiikibwa yabiwandiisa ye muwandiisi waki waabyo kakati waba yabiwandiika ekitegeeza ye author kakati wanakwotinga lwaki sitaani bwajja tamugamba bugambi ofuhedi kakati olwaleero ekimujjidde era ayambadde omubiri gwange akitamugamba nawandiika anti leero ayambadde omubiri ogw'obuntu era setaani kyava amulumba tamulumbanga Katonda yamukola ki era musumba yakyogedde nti okumulumba amulumba nti mubiri guno mwejjidde onoomalako musumba madde njogerako nti ebyawandiikibwa bino yabisoma kubanga tukiraba tebiva mu bbanga n'abitereka mu mutima gwe kiki ekirala ekimuyamba ekimudduukirira omwoyo mutukuvu abijjayo wokyetaagira wokyetaagira twakijjirayo nakimuwa naffe tusobola okulwana entalo engeri eyo butereevu naffe tusobola okusoma ekigambo kino tukitereka mu bulamu n'okijjayo wokyetaagira omwoyo mutukuvu naffe asobola okukijjayo nti bw'alijja alibajjukiza kiki byonna alibategeeza byonna kaakati Yesu akola bino addamu bw'ati abayigirizwa be bakola ki bayiga kwanjula twasomye ku b'emmaawo ab'emmaawo atambula nabo bamuga nti gutegoliwawagwe bifana mu Yerusaalemu tumenye ebifo kandi z'ennaku 3 omusajja nga bamusse ate atubuuza nti biki ebyagwe omusajja abamusse bamaze omutta naye bwe tubadde tutambula ne tuwulira nti azuukedde nabagamba nti muwa simanyi yabagamba basulusulumu anaka yabagamba wakakambwe nti n'atandikira ku ki Musa ne bannabbi teyakola mmirako kwakamuliraawo yenayena n'atangaala ne bagamba nti obudde tulina kamaanya no ebyo byonna bw'abikola babiraba bagenda okutandika ministry yaabwe nabo kye baakolanga twalabye wano ekimu ku byo kyetugenda okuzzaako kiri mu kyamateeka 10 tugenda kulaba engeri Pawulo Peter engeri gye bakikozesaamu ekyamateeka 10:17 n'olw'ekumina kubanga Mukama Katonda wammwe mukulu. Akati njagala muwulirize omuntu ng'aliko omuntu gwayanjula nga banjula bino byaffe bamanyi okutwanjula gwe banjula ne weetamwa n'okwetamwa tayagala bakonde nako n'okumanya nti bajubisa omuntu gwe ngenda okwanjula mukukuutivu mukugona e Nigeria bakyagala nnyo ekyokwanjulwa naddala eddaala lyange n'embeera zange mwendi bwe mba bampisa okwogera nze omugenyi omukulu olina okunyanjula n'omumalayo alina PhD 3 alina gundi yasomesaako egindi ne bwe babijja kutwala dakiika 6 obimaleyo bwe mba sina diguri naye nga nagigezaako afazaali ogyogerako noga nti yagezaako ne ku diguri gundi abuzaako katono gimalayo naye ono ayanjula mukama naye yalamuwulirize olulimi lwakozesa ng'ayanjula ono gwayagala okwanjula soma kubanga Mukama Katonda wammwe mukulu
okusinga balubaale bonna, ye mukama w'abafuzi ow'amaanyi era ow'entiisa, atasaliriza era atalya nguzi, asala mu bwenkanya ensonga z'abaamulekwa ne bannamwandu, alumirwa abagwira abali mu mmwe, n'abawa n'ebyokulya n'ebyokwambala. njagala nkabasomereko mu Luzungu. For the Lord your God is God of gods. Abagumiza kyawo. For the Lord your God ye Katonda wa Katonda of gods, Lord of lords, the great God. Biringe bimuwede nako ebyokubi tayinza kumwanjula n'amumalayo. bwatuuka eno mubyafe byaga nti mighty and awesome. Ali kwogo Katonda agenda okuwunzika ekikulu kyagenda okuleeta nti talya nguzi ate tasosola mu bantu. Lwaki asoose kumwanjula mu ngeri eri ng'aleeta ebibiri bino? Lwaki asoose kumwanjula nga Katonda waba Katonda? Katonda waba Katonda, teri mulala amwenkana. Lwaki asoose kumwanjula atyo nga tanaleeta ati kyokka tasaliriza mu baki abantu bano n'ekika n'akireeta. Ekika kyaleese taleese bantu. Oba ntegeerekese aleese eki? Bw'aleese ekyokulabirako eky'abantu batasosobwa. bamawanga Aleese munnamawanga ate abalala namwandu twogera ku bantu ng'oleeta ne bannamwandu. anoonyayo gwe kyolaba ekinafu ennyo akulaga nti ne Katonda batakola ki. Kale kakati kalabye ku kibuuzo kiri. Lwaki mu kumwanjula asoose kiri? abantu bano baali bamanyira bu Katonda bwe baali batambula nabo n'obulala nga babwesiba. Kati Katonda ono eyabannula newankubadde nga baali batambuddenga naye naye nga bamulabanga atali kitundu ku bo nnyo. ali awo Katonda era nga naffe oluusi bwe tubeera. Naye Musa akkaatiriza ensonga nti Katonda gw'otoyinza kumalayo. Kyava mwana bw'atyo. Ye Katonda w'abali bonna. Musumba okwongerako okusoosa ebyo okubalaga nti obukulu bwa Katonda, abalaga nti olaba mu maanyi gaago ye Katonda waba Katonda, ali mighty, ali awesome. Naye olaba ne bannamwandu abafaako ne bannamawanga abafaako olugwe atalina bitiibwa bimwenkana, atali Katonda waba Katonda. Lwaki tobafaako? Lwaki tobaagala? Lwaki ositula obwenyi? Senga nze mbadde nyanjulwa nga nina kugatiibwa gano agawerako. Oyo his Eminence. mujja kundeetera ebizibu anveeyo naye nga ndi his doctor. Kuleeva eyo bantu ki abanyangwira okukolagana nabo? Abatunkana nange ku status abantu abakwanguyira beebo abali awo status yo mu buntu obw'eddaala lyange. kubanga katoyinza kuleeta muntu atalina diguli ku musajja afaanana alina zi PhD alina kakati mwena muzze n'ensonga nayogera naye ekigambo baleese ensonga wano oyo mulekete mumuleeta wano eyo munnaggwanga
basi bakukitange bakitange Katonda bamusibe mu kkomera. Ffe batono abafuna omukisa ku mirembe gy'Abassekabaka bali okufuna ettaka ku Kabaka Njagala nga jjajjange mutaka ne tufunako ettaka era weeriri. Naye omusajja omusirikale mu lubiri lwa Kabaka, musajja mu Lugwala akola bwa musirike mu lubiri muli, bamuwa okuzimbawo akayumba waasuuli wafaawo. Avaawo agenda akole ki? Agenda akole wali mu lubiri. Agenda akole mu lubiri. Kitange mukozi wa mu kkooti yali wagombolola yakula ne bamufunira omulimu mu kkooti y'omukulu w'ekibuga. Simanyi bulungi kifo naye ng'atera okubeera mu kkooti y'omukulu w'ekibuga. Jerebe n'agwamu akani n'agenda agamba nti ettaka eryo yeeka 2 n'ekitundu eziri awo nti ndiriye ekibanja kye. Omusirikale ne bagenda mu kkooti okuwuza ne taata mu Lugwala. naye olulimi taata lwe yakozesa mu kkooti abaaliyo nze gye saali lwali musibya kubanga yaboggolera omulamuzi, gwe sirika naawe obulamuzi bwona butabani bwabutwalanga butabani bwe olw'eddala lye, olw'ekifo kye, olw'emyaka gye. Kasookedde zaalibwa wali okirabyewa Omulugwala ng'asenga wano olubiri. Omusajja alina ebintu bino byonna amanya atya, asala atya ensonga z'abanaakani bano abatabaliwa bannagwanga. Talya nguzi bonna benkana mu maaso ge, abayigirizwa be tebakimanyi bulungi. Tugenda okulaba kakati Peetero, mumpe ku sitole ya Peetero. Ye mu maaso ge bali bonna bateeka ku level egi tasosola. Naye mu bikolwa by'abatume essuula 10 twazuddeyo ki yabagambye mwenenye ddala ntegedde nti Katonda tasosola mu bantu naye buli ani akyogera? Peetero Omuyudaaya. Naye mumbuulire Katonda okutuusa Peetero mulimu gwe muki? yali muvubi gwali mulimu nnyo ogulyawo. Gwali mulimu naye nga kasookedde abeerawo ye takolagana na baki? Abanamawanga. Katonda okumutuusa okugamba nti ntegedde. Katonda kyamutwalira kyenkana ki okutuusa Peetero okumumatiza nti ateeka okukolagana n'abamawanga, babanga abamawanga. N'omusajja gwayogerako omusajja Cornelio Centurion, kana akasajja ka Peetero newankubadde Kayudaaya kali kavubi, oli Centurion but still munnagwanga. Katonda okumutuusa okukkiriza nti Katonda kyamutwalira ki? Kyamutwalira obudde obuwerako kubanga yamuleetera n'okwolesebwa emirundi emeka? Emirundi 3. N'amugamba sala olye Peetero nga tanaba nakukkiriza bano okukola ki? Kutuuka bali mu kkubo bajja eyoopa. Nakola okubiri. Mukama n'atandika okutema omusingi. Kubanga bandize bwe batyo teyandigenze. Peetero yaddamu ati abamalaze essuuka. Nanga sisobola kusala kulya ebyo. Lwaki? Siryanga kyamuzizo. Mu context. Peetero kiki kyagamba? Senganga kyali mu context. Agana kwetaba n'abannamawanga. Senga yajja butereevu n'amugamba nti njagala ogende Yopa. Kolonelio. Peetero yandizeemu ki? Sikolagana n'abannamawanga bukyambaawo. Nze kasookedde mbeerawo nze.
awo yandibadde amuze bulungi naye yagamize sisobola ekyo yandigenze kikafu nedda yandibadde lutalo nasooka mukola ekyo bali ne balooka bajja ne bakonkona n'amala gakola ki n'amala gagenda naye mukugenda n'agenda nga yeetegese bwe bananvunaana abooluganda kangendeyo ne ttiimu ewerako sijja kufa bwomu n'atuukayo n'ayogera bali mukama yakola ki ekyakakasa nti tasosola mu bayuda yabafukako omwoyo omutukuvu nga tanaba nakwogera biwerako nagamba nti tegeeredde ddala ne bano baweereddwa omwoyo omutukuvu nga ffe yavunaanwa Peetero bamuvunaana oluvannyuma bamuvunaana neyerwanako naga nti sebo nzaani eyandiganye obatiza bano abaweereddwa omwoyo omutukuvu nga ffe yakikwotinga mu kyamateeka naga ntegeeredde ddala kaakati nti mukama takola ki baatwadde ebyokulabirako ebirala Bagalatiya Baluumi 2:12 tusomereyo ku sipiidi Baluumi 2:12 Baluumi 2:12 agamba yagambye nti bonna aboonoona nga tebamanyi mateeka balizikirizibwa nga tebavunaanibwa Baluumi 2:11 kubanga Katonda tasosola mu bantu kwa Katonda tasosola mu baki mu bantu Bagalatiya ayende context yeesula ey'okubiri ajja kukunzika nti Abayudaaya n'Abaruumi n'Abayonaani bonna baayonoona Bagalatiya 2:6 nti abo abaabalibwanga ng'abakulembeze oba ddala bwe baali ekyo kunze si nsonga kubanga Katonda tasosola mu bantu abakulembeze abo tebalina kye bannyongerako. Ani ayogera? Pawulo. Bani bayogerako nti abo abalowoozebwanga ng'abakulembeze abeeyitanganga bani bayogerako? Gundi kaddeko emabega 2:5 olw'ekutandukamu nti abo tetwabagonderako n'akatono. 2:4 waliwo abooluganda ab'obulimba abasensera mu kyama okuketta eddembe lyaffe lye tulina mu Kristo Yesu nga baagala okutuzza mu buddu. Abo tetwabagonderako n'akatono. Twayagala tulwanirira amazima g'amawulire amalungi ku lwammwe. Abo abaali balibwanga ng'abakulembeze oba ddala bwe baali abakulembeze bayogerako mubamanyi mbawaho omwaka mudde musomesula eyo mujja kubategeerera ddala bayogerako be Bayokaana Basimoni Peetero Bayakobo kadde mwokasome abo baali bakola ki? abaabalibwanga ng'abakulembeze oba ddala bwe bali ekyo kunze si nsonga kuba Katonda tasusula mu bantu. Abakulembeze abo tebalinya tebanyongera abasomera mu bbaasa mwinake musoma mwawo kubanga wajjanga Pawulo atali kitundu ku bo atandika okukola omulimu balina omusuka kulinnya kagere beetegereze byakola obanga kitundu ku bo si kyekyoka senga zze naye enjiri n'agibuulira Abayudaaya bokka naye eri gyali tuwulira abatiza ba Tito alya nabo akola ki naye Mukama waffe yamusisinkanira ddala bino bye bagamba mbu yamusisinkana ejjindi n'agamba nti oba ddala baali bakulu oba si bakulu kyemmanyi nti Katonda tasosola mu bantu akwotingayo ekyamateeka kaakati ebigambo ebyo byawandi mu Luganda akantu kano ke bavunudde mu Lwebbulaniya akayitibwa okusosola mu bantu bagambye nti mu Lwebbulaniya kategeeza
lifting up faces. Mu Luganda yakavunudde atya mu lesson y'Oluganda? Kusitula obwenyi. Kusitula obwenyi. Kubanga omukulu bw'ayingira ng'alina agatiibwa gali getwogeddeko. Mu audience nga mulimu ababe. Ageragezebwa ati asitula busituzi bw'ati bwenyi ng'oli yategedde dda. Ng'oli yayingira nga mu bawambwa musigalawo. Asitula bwenyi. Ati bw'atunula ku bwenyi bwono nga butuukira ku bwenyi bwe. Alina kaagiramu n'asitulamu ku bwenyi bw'ati. N'amulengerera waggulu. Omukulu andabye. Era waliwo nabadde yandabye. Nagize bwe nti nenyeenya ku bisige. Nandaba. Nagenza okulanga naye. Akabuuzo kagambye. Soma akasemberayo ddala mu lesson yawo. Dennis kasome. Ono yalina lesson y'Oluganda. Ebyaliwo kabibe byanjawulo bitya. Mirundi emeka na mu ngeri gye kitalabikirawo ng'ositula obwenyi. So particularly. Naddala mu ngeri Pawulo mu Baluumi bw'akikozesa. Tulaba okubikkulwa kw'enjiri nti ffenna tuli ku nnyonyi y'emu. Si nsonga ki kye tuli mu bitiibwa byaffe. Ffenna tuli bitonde ebyagwa ebyetaaga ekisa kya Katonda ekirokola. Ate amawulire amalungi gali nti awatali kufa ku kiki kye tuli mu mbeera zaffe ffenna tuweebwa obulokozi mu Kristo Yesu. Bwakisa. Bwa bwereere. Bwentula na mukwano gwange alina emmotoka mulimu kavuka Sidi. Buli lwentulamu ne bajjayo olimba lwa Bugembe. Kiriba kitya. Kale gwe becyankula ne bazina amazina nayo limba. Lusigala lwogera lubuuza. Limba luli. Besige otunu. Besige otunu. Museveni. Ulaini emu. Olunaku luli ku luli. Bonna bagenda mu musololongo ogwo. Gumu. Ogwo. Naye passport yeji. Bw'oba togirina. Status tukutekola kwolwo eri abajja ne rupiya empitirivu wano baze ne paaka mu masuuti ne batuuka wali ne bagira ne bajjayo wa ng'oli tazitunulako. Ffenna twayonoona Mukama tasosola mu bantu. Si kirungi nnyo, si kyakisa. Kyavaga nti emirundi emeka na mu ngeri kitalabikirawo gy'ositula obwenyi. Era lwaki omusalaba gutulaga engeri gye kiri ekibi embeera ng'eyo okubeerawo. Mu bantu betukolagana nabo naffe tukyasitula obwenyi. Eri abakwanguyira okusitula obwenyi. Eri essimu evuga nogitunulako noga nti sijja kukwata. Neba evuga eba tenavuga gwakubiri nga gibasedda wangi mukama wange. Akolimiddwa oyo akomererwa ku muti. Kano nno kakulu mbadde njagala Wednesday iyo abaddamu Petero yakiddamu Stephen yakyogera Wednesday ekya Musa kyeyogera nti Mukama Katonda alibaletera alibayimusiza nabbi afaanana ngani nganze agenda kuwasitulira nabbi afaanana nganze nabo ne bakiddamu ne bakyogera mu context zaabwe. Ne Yesu Kristo yennyini wajja mu Yohana 10 n'akakasa teyeyogerako nti nze nabbi oli gwe baagamba mu 34 nejje tajja kusomola obudde. Yesu n'abaddamu nti tekyawandiikibwa mu mateeka gammwe nti Katonda yagamba nti muli baalubaale. 14:10 Yohana tokkiriza nga nze ndi mu Kitange era nga ne Kitange ali mu nze. Ebigambo bye mbagambye mmwe
sibyogera ku bwange kitange ali munze ye yakola yi nabbi oli ali bayigiriza byonna n'olwekyo kyatuukirira mbadde njagala tusembyeyo ka Tuesday kubanga kakulu naye nga tetunnakamala tukubirira ka Thursday kakwatagana n'aka Monday. Thursday yagambye nti ekintu ekyentiisa kyabadde ki? Ekintu ekyentiisa kyabadde mu Ebraniya 10:28 okutuusa 31. 10:28 agamba bw'ati: omuntu ajeemera amateeka ga Musa attibwa awatali kusaasirwa, kasita wabaawo abajulirwa 2 oba 3 abamusingisa omusango. Kale omuntu alinnyirira omwana wa Katonda era omusaayi ogw'endagaano gwamutukuza n'agulabanga ogutali mutukuvu era n'anyoomoola omwoyo ow'ekisa, mulowooza nti talisaanira kibonerezo ekisinga obukambwe? Tumanyi oyo yagamba nti okuwoolera eggwanga kwange nze ndisasula, era nti Mukama alisalira abantu omusango. Kyantiisa okugwa mu mukono gwa Katonda nannyini bulamu. Ye nabbi oli yasuubizibwa yasembayo yamala byonna. Buli lw'otomukkiriza kiba kyantiisa. Akwotinze ekyamateeka nti kubanga kiri kibanyi kyamateeka nti olw'obujulizi obw'omuntu ki omu oba 2 3 omuntu amenye etteeka eryo yakolanga ki? yattibwanga buttibwa. Naye te ono talisinga nnyo naye ono yakola ki? ajeemedde omwoyo omutukuvu. Omuntu ajeemera amateeka ga Musa attibwa awatali kusaasirwa, kasita wabaawo abajulirwa 2 oba 3 abamusingisa omusango. Kale omuntu alinnyirira omwana wa Katonda era omusaayi ogw'endagaano gwamutukuza n'agulabanga ogutali mutukuvu era n'anyoomoola omwoyo ow'ekisa, mulowooza nti talisaanira kibonerezo ekisinga obukambwe? Mbadde ngamba nti obulokozi bwa kisa bwa bwereere. Yasebo bwa kisa. Eno bwe tulimu kakati ffe abali Yesu. Ate kakati obwo obukambwe bwaki? Anti obunyoomodde. Bagamba okusambirira kyeki? Asambirira omwana wa Katonda kwe kumuvoola. Okumuvoola mu Matayo 12:3-32 yaga nti avuma omwana w'omuntu alisonyiibwa. N'akola kisimanyire alisonyiibwa. Naye okumulinnyirira okutuusa okugamba nti ono amulinnyirira agenda kubonerezebwa kinene okusinga oli yattibwa mu kiseera kya Musa. Olinyirira kuno kyeki? Era olinyirira kyaleese ebintu ebi. Alinyirira omwana w'omuntu n'akola ki? N'asambirira oyo omuntu n'asambirira omusaayi gw'endagaano n'akola ki? N'anyoomoola omwoyo ow'ekisa. Bintu 3. Lwaki oyo talina ssuubi lyonna? Lwaki oyo asalirwa n'obukambwe bungi nnyo okusinga oli? Kubanga ebintu bibadde 3. Asooka ye mulokozi muganyi. Mu mateeka ga Musa wawanikibwanga, ono yawanikibwa mu mateeka nze mpangule njeemye n'omwoyo omulungamya wa byonna naye mugaanidde ddala.
kati ne Katonda kitaffe yennyini nako kagatteko ebintu biri bisatu biri mu sambiridde mbigaanidde ddala obigaanidde ddala mulimu Katonda kitaffe mulimu Katonda omwana mulimu ne Katonda omwoyo bemba okuwona nga byonna mbiganye bemba okuwona nkola ntya oba okuwona oyitawa waate kubo ki Musomba ndabira ddala tolina wowonera kubanga omwoyo guno omutukuvu gwe gukuwaliriza ne weenenya kati bw'oba oguganyira oba tosobola nakola ki kwenenya sitegeeza oba tolina wooyita n'olwekyo asambiridde ebisatu bino sirinayo ssuubi ddala lyonna tolinayo ssuubi kubanga era kyekiri kye naggambye nti ovodde n'osamba n'okuba n'onyoomoola buli nsonga yonna n'ogikola ki oganye ekkubo eri pasipooti yennyini kaakati lwaki nze mbonerezebwa kinene nnyo okusinga oli kubanga oli yalinga ku mateeka ga Musa gokka abajulizi ne bajjaaba nekimusingira nawanikibwa mu kikolimo n'afiira mu kikolimo abajulizi ba ku nsi baali ba muliraano bano bajulira bameka baganye ono basatu ate abamumanyi obulungi abakumanyi abamuteekawo bamanyi buli kikyo yagenze n'amumenya waliwo abadde atulaga mu butasosola bantu ebitiibwa byasosse mumenyaako byokka bekumala ye Katonda waba Katonda bali mubadde nabo soma Matayo 12:32 12:32 32 yagambye atya 32 agamba nti era buli ayogera ekigambo ekiri ku mwana w'omuntu alisonyiyibwa ayogera ku mwana w'omuntu ekigambo ekibi alisonyiyibwa kyokka oyo yayogera obubi ku mwoyo omutukuvu talisonyiyibwa newankubadde mu mulembe guno wadde mu mirembe ogugenda okujja lwaki mukinyonyodde kubanga omwoyo omutukuvu yamuwaliriza okwenenya naye yamuvodde kitegeeza tasobola na kwenenya kubanga tewali kimuleetera kwenenya tewali mwoyo driving force yemuwaliriza okwenenya agiganye eriyo abantu ab'engeri eyo oba bali baayo gye balina kati mwali mutuuseeko kuliveeyo eyogaana okwenenya erinyirira omwana nesambirira omusaayi mukama nsaasire nemekituukako omanya nga okituuseeko oyinza okimanya osobola okimanya omuntu asambirira buli ekijja asamba kisambi tawuliriza kubanga oba kugamba nti nno ate munnange mukama waffe agamba bw'atyo ye yafa ku lwaffe ffenna nti tombulire oyo teyakola ki teyafa kyekinnuma ennyo kubanga mange namubuulire nyi nga nkyuse ndi muto naye nga tanyega olwasembayo naŋŋamba nti nze niwe natuuka naye nkimanyi nti Katonda tanjagala atanjagala nange simwagala naye bw'ona otuukawo n'osula nti otengejjera bwereere gwesimbako tabi si byaliko naawe ogenda kumuvaako nga nze ne wayita wiiki 2 n'afa naye gendenga nti omuntu eyafiira mu busungu obwenkanidde wano ne bwaba Katonda ne bwawa ekisaatya anti yatuwa omukisa gw'okusalawo yokaana yayemu ekyolweri emu mwenda nti otenenya yewakisa naye simanyi oba yatuukawo awo oba teyatuukawo sebo bw'otunuulira olunyiriri luno olwa 22:13 lunyweza nsonga eri Abebulaniya nogamba nti awo kabaka n'agamba abaweereza nti musibe emikono n'amagulu mumusuule bweru mu kizikiza awaliba okukaaba n'okuluma obujiji nze naye atambuddeko asambiridde oyo asambiridde aba yatambulako nayeko kirowoozebwa kubanga
abadde mudduwe ekitegeeza ofunda nabali abamusa tebali na bujulizi bunene nnyo ngaffe bwe tulina kituufu oba ensonga lwaki simanyi eno tekijja kundeetera mutawaana singa kyogedde mu America sandisuzeewo ne wano nsobola okukyogera abayudaaya bano Yesu yabagamba nti nfubye ng'enkoko bw'eyagala okuŋŋaanya obwana bwayo nemugaana okugiteeka obuteeka mu biwawaatiro byayo nemugaana n'ennyumba yammwe ebalekeddwa kifulukwa bw'amala okukyogera ne bayimirira mu maaso ga Piraato n'abagamba nti nkole nti omusajja ono tumukomerere omusaayi gwe gube kuffe ne ku baana baffe omusaayi gwaffe gubeere kubeere kuffe ne ku baana baffe Abayudaaya ebyaddirira byali bikambwe Hitler yabattamu bukadde 6 mu nzita enkambwe naye nomala okyogerako ne bakuwulira nti baafalwa kugaana mwana wa Katonda nange simanyi mmalaga byogerera mbyogerera eno naye njagala okubigatta bw'abalekera ennyumba yaabwe n'aga nti ennyumba yammwe balekeddwa kifulukwa nga beesiga bayima ku kugamba nti ffe tuli baana ba Katonda tuli baana ba Ibulayimu tuli baana ba Katonda nga baganye omusaayi ogw'endagaano nga balinyiridde omwoyo omutukuvu ono oba osigazza ki Mukama atubeere tuleme kutuuka tusigaze eddakiika mmeka ssebo bwentunula ku budde tulina eddakiika ziizo ziri 8 tujja kukubirira namba Tuesday nkalubo tusomere ssebo 3 Bagalatiya 3 osooka osomeko ennyiriri nga 5 Bagalatiya essula 3 sooka osome ekyamateeka 27 26 olwa 26 ekyamateeka oba 21 22 23 zuba osooka 21 awo okogende bugenzi mu maaso oli ekyamateeka 21 olwa 23 olwa 23 wagamba 22 omuntu bw'anaakolanga ekibi ekimusaanyiza okufa ne mumuwanika ku muti omulambo gwe tegusulanga ku muti wabula munaamuziikanga ku lunaku olwo lwennyini kubanga omuntu awanikiddwa aba akolimiddwa Katonda kale mulemenga okufaafaaganya nsi Mukama Katonda wammwe gy'abawa okuba obutaka bwammwe eyawanikibwanga ku muti bamulanganga ki kujeemera amateeka ga Musa kujeemera ng'akoze ekiki ekikyamu aganye n'abaako ekikolimo kyani kya Mukama to making sure to emphasizing a point eyo nti awanikiddwa ku muti alina omusango gwakoze eki gwakoze ku Mukama genda ku 27-26 olwa 26 agamba buli atakuuma era atatuukiriza mateeka gano akolimirwe abantu bonna baliddamu nti kibeere bwe kityo amiina buli atatuukiriza mateeka atakuuma era atatuukiriza akole ki mateeka gano akolimirwe gwe baakwasanga obulungi bati n'abaako abajulizi 2 olwawedde ng'awanikibwa ku ki alangibwa butatuukiriza kiki mateeka n'olwekyo kya mugaso okutuukiriza amateeka n'olwekyo kitaasa bulamu okutuukiriza amateeka ani akyogedde Katonda yennyini akati njala tuvaawo tugende mu Bagalatiya 3 Abagalatiya 3 ojja kusomako ku sipiidi katono oli dakiika zavuba kati tusigaza ntono ddala 3 okuva ku lunyiriri va ku lusooka
agamba nti mmwe Abagalatiya ababuyabuya ani yabaloga mwanyonyolwa bulungi ne mulaba Yesu Kristo nga bwe yakomererwa ku musaalaba. Kino kyokka kyenjagala mutegeeze. Mwafuna Omwoyo Omutukuvu lwakubanga mwatuukiriza ebyo amateeka bye galagira, oba lwakuwulira na kukkiriza mawulire amalungi? Question. Bafuna Omwoyo Omutukuvu? Yes. Basiira ku ki? Lwakuwulira kukkiriza na kukkiriza ebyo ebyali bibagambiddwa. So si lwaki? Si lw'amateeka. Si lw'amateeka. N'olwekyo amateeka makyamu ogakuuma. Temusooka kuddamu. Musooke mulekerera awo. Kale naye ako tugenze nako. Ababuuza baweebwa Omwoyo Omutukuvu lwakubanga mwatuukiriza ebyo amateeka bye gaali galagira. Eri batugambye nti atagatuukiriza akola ki? Akolimiddwa n'ateekebwa ku muti. Era awanikibwe ku ki? Ku muti. Ate wano baga nti ate mwagatuukiriza. Ababuyabuya. Ensonga lwaki mwaweebwa Omwoyo Omutukuvu? Kakati bano abagezaako gakuuma bagatuukirize bawone ekikolimo. Ate babayise baki? Babuyabuya. Genda maaso. Bwe mutyo temulina magezi. Ekyakigasseeko mwe batandika n'amaanyi ag'Omwoyo Omutukuvu ate kaakano mwagala mumalirize n'amaanyi gammwe ku bwammwe. Awo wali point. Point eri awo gituwe. Nze gye ndabawo bwe nzirayo ku nsonga eyagambe nti no olw'omusaayi kubanga bwe wanikibwa ku muti olemereddwa mu mateeka. Mu Kristo Yesu gwe bagira gwe bakkiriza mu mateeka baali bamaze otuukirira nga balina kugoberera bugoberezi. So si bo kubikola ku lwabwe kuba tebabiyinza. Ku lwabwe babikolanga ku lwabwe bavudde ku Mwoyo yabaweebwa olw'okukkiriza. Okola ki wano? Ewozi na wano wakola wabasumba oli musumba. Sebo mperezanga mukadde mukanise we Kawempe. Okola ki Kawempe? Bugama mala okumuyitamu. Okolimiddwa. nikiwe ku muti. Genda maaso. Kakati olwokuna ebyo bye mwabonaabonamu bya bwereere. Ddala si bya bwereere. Katonda abawa Omwoyo we era akola ebyamagero mu mmwe lwakubanga mutuukiriza eby'amateeka bye galagira. Katonda abawa ebyamagero akola ebyamagero mu mmwe lwakubanga mutuukiriza eby'amateeka bye galagira, oba lwakubanga mwawulira ne mukkiriza amawulire amalungi. Engeri ki ebbiri zannyonnyola wano ezivuganya? Waliwo engeri bbiri zannyonnyola wano ezirabika ezikoonagana mutyo. Ngeri ki ebbiri wano ezikoonagana? Dennis Mpaye ebikola by'amateeka oba verses kukkiriza. Ku bonna bonna kiki ekibatuusiza we bali? Ebyamagero bye bafuna, Omwoyo gwe bafuna, ku byombi kiki ekikibawa? Kukkiriza. So si bikola by'amateeka. Ekitegeeza ebikola by'amateeka bibi. Ekitegeeza ebikola by'amateeka bikyamu. Ekitegeeza tebifuna. Kati twakaluddemu bano kuba kyekyokulabirako Pawulo kyabavunaana kyatuwadde. Kaba kasome bakamalayo eddakiika ezituweddeko tukawunzike lumu. Kyava agamba nti mulowooze ku byatuuka ku jjajja Ibulayimu. Ebyawandiikibwa ekyawandiikibwa kigamba nti Ibulayimu n'akkiriza Katonda ne kubalirwa okuba obutuukirivu. Kale mutegeere nti abalina okukkiriza be bazzukulu ba Ibulayimu. So saaba ki? Saaba eby'amateeka bakwata ku mateeka. Olw'okulengera ebiri mu maaso nti Katonda aliwa amawanga amalala obutuukirivu olw'okukkiriza kwabwe. Ekyawandiikibwa kye kyava kitegeeza edda Abulahamu amawulire amalungi nti
muggwa amawanga gonna mwe gali weerwa omukisa. Bwe kiti abo bonna abalina okukkiriza baweebwa omukisa nga Ibulayimu eyalina okukkiriza we yaguweebwa. Abo abeesigama ku kutuukiriza awo tutuuse amateeka bye galagira. Sooka oyimirizeeko katono tulina abatuwuliriza njagala basimbewo akati awo 10. Okimanyi nti twatandise naawe tewatwale na linnya lyo teweeyanjudde. Nze Mulumba Ivan. Mulumba Ivan annyonnyodde. Naye njagala batuwuliriza muwulirize nnyo akasonga ako lwa nsonga ke kamu ku bireeta buzibu mu ntegeera yaffe. Obukulu bw'amateeka n'obukulu bw'okukkiriza enjawulo ki? Genda soma ssebo. Olw'omwenda. Bwe kiti abo bonna abalina okukkiriza baweebwa omukisa nga Ibulayimu eyalina okukkiriza bwe yaguweebwa. Abo abeesigama ku kutuukiriza ebyo amateeka bye galagira mujjukire tekikubye abo abeesigama ku kutuukiriza ebyo amateeka bye galagira bakolimiddwa kubanga kyawandiikibwa. Sokolinde Dennis oyina Bayibuli bikula ekyamateeka 27-26 gye twasoose tolabaawo nga waleeta obuzibu 27-26 bagamba we bati akolimirwe oyo atanyweza ebigambo by'amateeka gano okubikolanga. Kakati Musa ne Paulo bakubaganye tebakubaganye nedda kiddemu ddamu akolimirwe oyo atanyweza 22-23 akolimirwe oyo atanyweza bigambo by'amateeka gano okubikolanga. Akolimirwe oyo atanyweza bigambo by'amateeka gano okubikolanga. Ate gwe ogambye otya? Wano yagambye nti abo abeesigama ku kutuukiriza ebyo amateeka bye galagira bakolimiddwa. Ani aŋŋamba nti bano tebakubaganye? Nze bano bali ku kimu bano mulaba Bayibuli weekubagana nedda kijja kudda ku bwongo bw'oyo awulidde ebiri muno oba abadde asoma nga tabifumintirizaako ebibiri. Tuleke Paulo annyonnyole olw'obudde. Weewaawo katuleke Paulo annyonnyole. Abo abeesigama kutuukiriza ebyo amateeka bye galagira bakolimiddwa kubanga kyasokolekeraawo oli yagambye nti bakolimiddwa batatuukiriza abatatuukiriza mateeka. Paulo agamba nti kyaba abeesigama those who rely abeesigama ku kutuukiriza amateeka nabo bakoze eki? Naye agenda kuwa ensonga naye nga tanatuwa nsonga obanga abo abeesigama ku kutuukiriza amateeka bakolimiddwa amateeka mabi. What's wrong with the law? Nothing is wrong with the law. Ate tewali watya obanga bagatuukiriza bakolimirwa bukolimirwa. Something is wrong with the law. Something is wrong with the law. Waliwo abageesigamako olw'okuweebwa bye basuubira otuukirivu. Oyagala kusoma olunyiri luddako oba tusooke tulusome? Tulusome mwena emikono njiraba obudde buyise kale bannanga batuuliza ekibiina kiri very active wano emikono soma. Kanduddemu olw'ekumi. Abo abeesigama kutuukiriza ebyo amateeka bye galagira bakolimiddwa kuba kyawandiikibwa nti buli ataatuukirizenga byonna ebyawandiikibwa mu kitabo ky'amateeka akolimiddwa. Akwotinze kyawandiikibwa ki era akijeewa kyetuka okukola ki? 27, 22 na 23 ekimukubya endobo kyetugambye nti kikuba kiruwa endobo nti kikuba ye kyabadde ayogerako ate kyakoze eki? Ate kyakootinzeeyo kyajjeeyo ate okunnyonnyola ki? Okunnyonnyola ekiki kyaliko? Okunnyonnyola ekirabika ng'ekikuba endobo ekitegeeza agenda kunnyonnyola ki?
ekibuzo kyembuza nti amateeka what is wrong with them agenda kunnyonnyola amateeka bizibu ki obuli ku mateeka nolwekyo luddemu nduddemu Alakumi. abo abeesigama ku kutuukiriza ebyo amateeka bye galagira bakolimiddwa kubanga kyawandiikibwa nti buli ataatuukirizenga byonna ebyawandiikibwa mu kitabo ky'amateeka akolimiddwa. Kimanyiddwa nti tewali n'omu abo omutuukirivu lwa kutuukiriza ebyo amateeka bye galagira kubanga lekeraawo kakati muzusuliraako tugende tewali n'omu abatuwuliriza ebyawandiikibwa ebyo babitubuuza enkya n'eggulo nga biringa ebyokuba endobo. Pawulo ajje ekyandiikibwa kyennyini ekirabika nga kyakuba endobo n'akinnyonnyola amakulu gaakyo ge tutassaako mwoyo. Anaagenda okumala okukinnyonnyola ng'amateeka gateredde n'okukkiriza kuteredde nga byonna tewali kisse kinnaakyo. Kakati mumbuuliremu agambye nti abo abeesigama those who rely on obeying the law and cash. Lwaki nalabye omukono gwo ogwange kantandike n'ekyo ngenda kuddayo ku nsonga eyagambye nti nasambirira omwana n'omusaayi n'omwoyo olw'okuba nti amateeka gano gonna we galimwanga wawanikibwanga eruko ekikolimo. Yesu kye yayambala n'awanikibwa. Kati ffe abakkiriza Yesu mu byonna sinze sisobola kubikola naye mu Kristo Yesu yayambala kyaki lwaki teyatuleka ffe ne twelwanako tetweyinza senga twali tweyinza twandikoze eki tekisoboka ekyandi mu mubiri ffenna twayonoona tetusobola kiki ekiraga nti tetwesobola okuva ku jjajjaffe kugakuuma gonna erimu lyagaana Denisi yalina eddiiro Denisi yalina gakolaki amateeka guno okumanya nga twalema twalina wano mulinyi bagambye nti bw'osalawo gakwata olina okugakwata gonna ate buli continue all obulamu bwo nga tomenyangako wadde kanka basomere abatuwuliriza eno y'ensonga bwetubulira oyagala kukwata amateeka ofuna obulamu obutagwawo. Yes, bw'oba kyoyagala kino kyoteekwa okukola bw'otuukiriza kino ng'ofuna obulamu ne Yesu aba teyeetaagibwa tajja kikino agamba for all who rely on the works of the law are under a curse as it is written cursed is everyone who does not continue. Bw'oba okugamenya olina kugamenya mirundi emeka tekuliko womenyerako tekuliko waddawa komenyako erimu ababiri ne bajja nti twamulabye ng'owanikibwa era ng'okolera nebekabakamu nebekabaka ntandika ddi okugamenya nga nina emeka okutandika okubeera w'okw'omuntu kwonna okubeera w'okwange okuva ku bw'obaga ekkubo lyoyagadde okukwata nga gwe okunoonya obulamu ojja kubukwatira mu mateeka you're going to rely on that one olina to continue naye ebyembi Zabbuli 5:8 olina olwokusatu aga nti ababi bakyama okuva mu lubuto ng'olufuluma ne batandika okulimba. Kakati ekyokubiri kikyoteeka okukola continue to do everything written in the book of the law. See only to continue naye nga amateeka gonna awo bona okituukiriza. Paulo nawunzikanaga nti clearly no one who relies on the law has lived is justified before God because the righteous will live by faith. Sisobola gezaagezake bwe ngezaagezako bugezaagezanga ng'okolimiddwa era ng'ogaana kakati soma ennyindi esigaddeyo tuwunzike. Agambye kimanyiddwa nti tewali n'omu aba omutuukirivu olw'okutuukiriza ebyo amateeka bye galagira
kubanga omutuukirivu anaabeeranga mulamu lwa kukkiriza naye amateeka ago tegeesigama ku kukkiriza. Kale ekyawandiikibwa kigamba nti buli atuukiriza ebyo amateeka bye galagira anaabanga mulamu mugo. Naye ffe Kristo yatununula n'atujja mu kikoligo ekireetebwa amateeka bwe yafuuka ekikolimu ku lwaffe. Ekyawandiikibwa kigamba nti buli awanikiddwa ku muti akolimiddwa. Yakolimirwanga lwaki awanikiddwa ku muti mu kiseera kya Musa? Kumenya limu. Ng'amenya etteeka. Abajulizi babiri ne bakakasa. Ne bamuwanika ku ki? Umuti. N'obusungu bwa Katonda ne bukola ki? Ne bubakuye. Ne bubakuye. Era tasula na kwazikibwa ku olwo obutaleeta kibi. Kakati Yesu yakola ki? Kristo yessaako ekikolimu ekyo. Weewaawo. Omukisa Katonda gwe yasuubiza Abrahamu gulyoke guweebwe n'abamawanga amalala olwa Kristo Yesu, era olw'okukkiriza tulyoke tufune omwoyo omutukuvu eyasuubizibwa. Haleluya. Amina. Amina. Twalokoka lwaki? Lwakisa. Lwakukkiriza. Olw'ekumi n'ettaano. Komaawo. Bannange twalokoka lwakisa. N'olwekyo ffe abakkiriza tetwetaaga kukwata mateeka. Wangi amateeka ge gamanyisa ekibi. Era musumba ogambye n'ogamba nti obuzibu buli ku mateeka ne tumaliriza nti obuzibu tebuli ku mateeka, obuzibu buli ku nze. Nze nina ekizibu. Yesu kiki ekimufiisa ku kikolimo? Kwambala kikolimo ekyo. Kiki ekimwambaza ekikolimo kino? Nze amponye eki? Ekibi ekikolimo ekyo kyesiyinza. Akuwonye. Bwe mbeera mu ye mba muwanguzi. Kiwangule. Era n'amateeka. N'obumenyi bw'amateeka. Mba buwangulire mu ye. Obuwangulira mu ye. Oyambala ye. Mukama atuwa omukisa. Ye alabika mu maaso g'amateeka. Okumalako ekitabo ky'amateeka naye bannange kibadde kinyuvu. Sabbiiti ejja tugenda kufa kwa Musa. Sebo tuweereyo okusaba. Katwebaze. Otukoze bulungi Muka Katonda ffe weebale. Tulabye omukisa mu Kristo Yesu nti bwe tukkiriza byonna mu ye tuli bawanguzi. Tusaba ekisa kyongera tubeera mwoyo wayongera tulungamya okututeekateeka tusaanyizira n'amanya gaffe ganywezebwe mu kitabo eky'obulamu bw'alabisibwa ku bire by'eggulu tube bawanguzi. Beera naffe okuyita mu Sabbiiti yonna mu linnya lya Yesu Kristo we tusabye. Amina.